Weewaawo ntendereza Kristo era nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'awadde nze wamu naawe abakyasobola ogenda maaso nga twatula nti Yesu ye Mukama. Nga bulijjo amaanyi amazima Kenneth, ng'era olunaku olwaleero tugenda kuba nga tweyongerayo mu masomo ge tuli ogenda maaso n'okukola mu kitabo kino ekya Befeso. Wenjogerera kaakano tuli ku ssuula esooka olunyiriri olw'omukaaga era twebaza Katonda nti twalaba essomo erisooka nga lyali lizingiramu olunyiriri olusooka n'olwokubiri, ne tulaba essomo eryokubiri eryali litambulira ku ssuula esooka olunyiriri olwokusatu, essomo eryokusatu ne litambulira ku ssuula esooka olunyiriri olwokuna, ate essomo eryokuna ne libeera nga lyatambulira ku ssuula esooka olunyiriri olwokutaano, ekitegeeza nti leero tugenda tunulira ku ssomo ery'omukaaga nga ligenda tambulira ku ssuula esooka mu lunyiriri lwe tuyita olw'omukaaga, ng'era tugenda kuba nga tutunulira essomo lino wansi w'omutwe gwe tugamba nti twakkirizibwa mu mwagalwa. Twakkirizibwa mu mwagalwa. Twagala twekkaanye ebintu ebyo era nga njagala ntandike nga nkusomera olunyiriri luno lugamba nti ekitiibwa eky'ekisa kye kiryoke kitenderezebwenga kye yatuwa obuwa mwoyo omwagalwa. Ebyo bikulu byategeera. So olwo olunyiriri lwe njagala tutunuulire, ekitiibwa eky'ekisa kye kiryoke kitenderezebwenga kye yatuwa obuwa mwoyo omwagalwa. So tugenda kuba nga tutunuulira ebintu bya mirundi ng'esatu wano wammanga. Ekisookera ddala njagala tutunuulire okutenderezebwa okw'ekitiibwa okw'ekisa kye. Ekyokubiri kye twagala okutunuulira kye tuyita kye yatuwa obuwa. Then ekyokusatu tutunulire kye tuyita mwoyo omwagalwa. Mwoyo omwagalwa. Ebyo nno bye bintu eby'emirundi esatu bye njagala tutunuulire mu lunyiriri luno olw'okumeka olw'omukaaga. Naye tugenda okuba nga twejjukanya nga tutegeerera ddala nti okuviira ddala ku lunyiriri olw'okusatu paka olw'omukaaga, ennyiriri zino zonna zinnyonnyola omulimu gwa Katonda Kitaffe mu kulonda n'okwawula. Ennyiriri zino okuviira ddala ku lwokusatu paka olw'omukaaga ziraga omulimu ogwa Katonda Kitaffe mu kulonda wamu ate era n'okutwawula. Era bw'oba otunuulidde obukulu bw'ensonga esookera ddala gye twagala otunuulira, okutenderezebwa okw'ekitiibwa okw'ekisa kye. So bwe tuba tutandise naye okutenderezebwa okw'ekitiibwa eky'ekisa kye, ekigambo ekisookera ddala okufiibwako mu ekyo kye twandyagadde okuba nga tufiirako ddala kye kigambo okutenderezebwa, okutenderezebwanga, nti ekigambo ekyo kitegeeza omuntu okuwaayo okwebaza, omuntu okulaga okwagala kwe n'ekitiibwa eri Katonda. Titulaga okwagala kwaffe n'ekitiibwa eri Katonda nga tumukola tutya? Nga tumutendereza. Kati Pawulo ayogera ku nsonga ey'okuba nti Katonda agwanidde okutenderezebwanga, agwanidde okulagibwa omukwano n'ekitiibwa olw'ensonga byonna bye twalaba okuviira ddala ku lunyiriri olusooka paka ku lunyiriri olwokutaano, byonna bisonga ku nsonga lwaki Katonda agwanidde okuba nga akola ki? Atenderezebwa. Era bw'oba osomye ekitabo ekya Zabbuli essuula eyaki? Ey'ekikumi-mu-ataano olunyiriri olusooka paka olw'omukaaga, essira lisimbibwa ennyo nnyini ddala ku lunyiriri olw'omukaaga nga lugamba nti buli kintu kyonna ekirina obulamu kikole kitya? Kitenderezenga Mukama. So gwe yenna agamba nti oli mulamu, otegeera Bayibuli ekulagira, tekwegayirira, ekulagira okutendereza Katonda, kubanga ebyawandiikibwa bityo biragira nti buli kintu kyonna ekirina obulamu kitendereze Katonda, kubanga ekigambo tendereza kitegeeza okuwaayo okwebaza, kitegeeza okwagala n'okussaamu ekitiibwa Katonda. Tumwagala tutya?
ate tumussaamu tutya ekitiibwa, tuba tugwanidde okumutendereza. Ekigambo ekirala ekikulu ekyokufiibwako kye kigambo kye tuyita ekitiibwa. Ekigambo ekyo eky'ekitiibwa kitegeeza ekintu ekirungi ate ekisanyusa. Ekintu ekirungi ate nga kisanyusa, ng'ate omuntu asobola okubeera nga akola ki? Akyenyumirizaamu. So nti bw'oyogera ku Katonda, Katonda mulungi, ate Katonda asanyusa, ate Katonda yeyeka omuntu gw'asobola okwenyumirizaamu. Katonda waffe ye Katonda ow'ekitiibwa. Obulamu bwe bwennyini buli ku musingi gwa kitiibwa. Zabuli 24:7 paka 10 erina ensonga gyenyweza ng'eragira ddala nti Katonda wa kitiibwa, era njagala ngezeeko ogikusomera wano naawe okole ki? Olabire ddala ensonga gyegenda ddala mu maaso n'okuba nga ezimba mu lunyiriri olw'okumeka?7. Egamba bw'eti nti muyimuse emitwe gyammwe mmwe enzigi, nammwe muyimuke mmwe nammwe bawankaaki abataggwaawo, ne bakabaka. Ow'ekitiibwa anaayingira. Kabaka ow'ekitiibwa ye y'ani? Mukama ow'amaanyi, Mukama ow'obuyinza, Mukama mu kulwana. Muyimuse emitwe gyammwe mmwe enzigi, kale mugiyimuse mmwe bawankaaki abataggwaawo, ne bakabaka. Ow'ekitiibwa anaayingira. So mu bufunze Bayibuli kyegenda mu maaso n'okuba ng'eraga nti Katonda waffe ye Katonda owaki? Ow'ekitiibwa. Ensonga lwaki tugwanidde okuba nga tukola tutya? Tumutendereza. So buli kyonna ekinnyonnyola Katonda, buli kintu kyonna ekya Katonda kya kitiibwa. Ekisa kye kya kitiibwa, obusaasizi bwe bwa kitiibwa, obutuukirivu bwe bwa kitiibwa, obutukuvu bwe bwa kitiibwa, okwagala kwe kwa kitiibwa. Buli kyonna ekya Katonda kya kitiibwa. Ate ekirala ekikulu ekyotegeera, ekitiibwa kya Katonda tekigatwako. Ekitiibwa kya Katonda tekigatwako kubanga Katonda talina ntandikwa. Mu kuba nti Katonda talina ntandikwa, tewali kye tusobola gatta ku kitiibwa kya Katonda. Ekitiibwa kya Katonda kya mirembe na mirembe. Kati ffe ekyangu kye tukola kwebaza, kutendereza Katonda oyo owaki? Ow'ekitiibwa. Ate ekitiibwa kye takigabana na muntu yenna. Isaaya 8:11 enyweza. Era ekyo ekitiibwa Katonda kyatagabana na muntu yenna kye tuyita the essential glory. Ekitiibwa Katonda kyatayawukanyizibwa nakyo kubanga kyo kyennyini kisonga ku bwa Katonda bwe. Naye abantu bonna bagambibwa okuba nga bawa ekitiibwa Katonda, mu luzungu kye tuyita ascribing the glory. Ekyo kye tuyita abantu okuwa Katonda ekitiibwa kyekyo ekitegeeza ffe okubeera nga tukola ebintu ebireeta ekitiibwa gy'ali, nga tumukakkanira, ng'atera tugenda mu maaso n'okubonaabona ku lw'enjiri. Kati olwo ekigambo ekikoleseddwa ekisa, kye kigambo kye tuyita ekyekisa, nti bwe twogera ku kisa tutegeeza okuganja kwa Katonda okuweebwa abantu abatakugwanira. Okuganja kwa Katonda okuweebwa abantu abatakugwanira. Nti bw'otunulira Katonda nga bw'ali mutuukirivu ate mutukuvu. Nti emirimu egy'abaana b'abantu gy'oyita egy'obutuukirivu, Isaaya 6:6 egamba nti obutuukirivu bwaffe mu maaso ga Katonda mutukuvu ate omutuukirivu ze nziina y'empitambi. Kati teri asobola kwenyumiriza, teri alina kyasobola kukola ne yeegwanyiza okufuna ekisa kya Katonda. Wabula Katonda ekisa kye akiwa oyo yenna gw'aba asazeewo kiwa, oba akiwa oyo yenna gw'aba akoze ki? Gw'aba ayagadde. So mu bufunze y'ensonga lwaki Bayibuli etugamba okutendereza ekitiibwa eky'ekisa kye. Nti byonna byolaba okuva ddala mu lunyiriri olusooka paka olunyiriri olwokutaano bisonga ku kitiibwa eky'ekisa kya Katonda. Nti ffe baani Katonda baalokodde, ffe baani abafuuse abaana ba Katonda, ffe baani okuba nga twalondebwa, ffe baani okubeera nga tuli mu Kristo. Pawulo kyagendera amaaso n'okuwandiika, era waliwo ebintu bya mirundi 3 bye tusobola okubeera nga tuzuula wansi ow'ekitiibwa eky'ekisa kya Katonda. Ekisookera ddala, Katonda yatonda ebintu byonna ku lw'ekitiibwa kye.
tewaliwo kinu kyonna kyolaba mu nsi ekitaweesa Katonda kitiibwa. Buli kyonna kyolaba mu nsi Katonda yakitonda ku lw'ekitiibwa kye, bye tulaba ne bye tutalaba. Ekyokubiri, Katonda abonereza aboonoonyi olw'ekitiibwa eky'obwenkanya bwe, nti tabonereza boonoonyi kubanga ayagala bwagazi kubonereza, naye Katonda ye Katonda obwenkanya mu kuba nti mutukuvu ate era mutuukirivu. Obutuukirivu bwe n'obutukuvu bwe mu ngeri emu oba endala bunnyonnyola bunnyonnyozi aboonoonyi balina okuba nga bakola batya, nga babonerezebwa. Ekyokusatu, Katonda alokola abamu ku lw'ekitiibwa eky'ekisa kye n'obusaasizi. Mu byaddala mikwano mwe bonna abagenda amaaso n'okuwuliriza, Katonda bw'otunuulya obutukuvu bwe n'otunuulya mu kuba nti mukulu, kyali wansi wa buyinza bwa mwana wa muntu yenna. Singa yali asiimye obutalokola muntu yenna era tewandibadde musango. Ate bw'abanga yasalawo okulokola yo abamu era talina musango gwonna gumuliko. Byonna by'akola abikola olw'ekitiibwa kye. Ye Katonda ow'ekitiibwa. Yatonda ebintu byonna ku lw'ekitiibwa kye. Abonereza aboonoonyi olw'ekitiibwa eky'obwenkanya bwe. Alokola abamu olw'ekitiibwa eky'ekisa kye wamu ate era n'obusaasizi bwe. Nti bw'otunuulya ennamba ey'abantu by'asalawo okulokola, Bayibuli eraga nti tebabalika. Ekyo kyonna kisonga ku kitiibwa eky'ekisa kye. Singa tekyali kisa kye, tewandibaddewo muntu yenna alokolebwa. Era twebaza Mukama Katonda olw'ekitiibwa eky'ekisa kye. Era kikulu nnyo okuba nga tunywereza ddala nti omutawaana gw'abantu si y'ensomesa y'okulonda oba okwawula. Omutawaana gwaffe abantu gwe gw'obutamanya ensomesa esonga ku kye tuyita ensomesa ey'abantu. Ffe baani? Nti omuntu yenna alina obuzibu n'ensomesa ey'okulonda n'okwawula ye muntu atannategeera ensomesa ekwata ku bantu. Twale ekyokulabirako, Balumi 5:12 egamba, olw'ebyo nga ku bw'omuntu omu ekibi bwe kyayingira mu nsi, okufa ne kuyingira olw'ekibi, bwe kityo okufa ne kubuna ku bantu bonna kubanga bonna baayonoona. Kati buwulira ekyandikwa nga kigamba nti kubanga bonna baayonoona. Tolina w'osobola kuvaawo ate n'ogamba nti lwaki yalondako abamu, lwaki yayawulako abamu. Ffe ffenna tuli boonoonyi. Bayibuli eraze nti olw'ebyo nga ku bw'omuntu omu ekibi kyayingira. Waliwo bagamba nti oba balikoze bulungi okusinga Adamu, ne Adamu yatukiikirya bulungi. Atondebwa talina kibi kyonna ky'amanyi. Ekyo kitegeeza nti tuli boonoonyi lwa kikula n'okusalawo. Nti Adamu alagibwa by'alina okukola ne by'ataalina kukola. Era nkakasiza ddala twabeera omuntu yatukiikirya obulungi, Adamu yatukiikirya bulungi. Bw'aba yatondebwa talina kibi ky'amanyi n'amaliriza nga yalimbibwalimbibwa, ate gwe kaakano azaaliddwa mu kwonoona, walisazeewo otya? So okugwa kwa Adamu kwali kugwa kw'abantu bonna abalizaalibwa mu nsi. Okwonoona kwe kwali kwonoona kw'abantu bonna. Ensonga lwaki Balumi 3:23 egamba nti ffe ffenna twayonoona ne tulema okuba nga tutuuka ku kitiibwa kya Katonda. Jjukira ye Katonda ow'ekitiibwa. Abonereza aboonoonyi olw'ekitiibwa eky'obwenkanya bwe. Alokolayo abamu olw'ekitiibwa eky'ekisa kye n'obusaasizi. Balumi 6:23 egamba nti empeera y'ekibi kwe kufa, n'ekirabo kya Katonda bwe bulamu butaggwaawo. Buli w'otegeera kye tuyita ensomesa ekwata ku bantu, omuntu yaani, who we are, ffe ng'abantu, n'otegeera nti tuli boonoonyi, twazaalibwa mu byonoonyi, tetwagala Katonda, nti tukyawa Katonda, tulina amakubo ge twagala otambuliramu nga gawakanya n'okwagala kwa Katonda. Toliddamu kusitula mu mwago oba n'oyasamya akamwako ng'ogamba nti ensomesa ey'okulonda n'okwawula si nsomesa nnungi. Ensomesa ey'okulonda n'okwawula etulagira ddala ekisa kya Katonda, titiyalina na kulokola muntu yenna,
naye bonna byalokola yabalokola olw'ekitiibwa eky'ekisa kye n'obusaasizi bwe. Ekibuuzo kiri nti lwaki Pawulo agamba nti atenderezebwe? Lwaki Pawulo ayogera bw'atyo nti ekitiibwa eky'ekisa kye kitenderezebwe? Lwaki Pawulo ayogera bw'atyo? Pawulo ayogera bw'atyo nti ekitiibwa eky'ekisa kye kitenderezebwe kubanga Katonda mu kifo kyo tulaga obwenkanya bwe olw'ebyonoono byaffe, ate Katonda yasalawo tulaga kiki? Ekisa kye n'obusaasizi. Tito 3:5 tugamba si lwa bikola bya butuukirivu nti tulokoleddwa, naye olwa busaasizi bwa Katonda. Efeso 2:8 tulokoleddwa olw'ekisa kya Katonda. Nti y'ensonga lwaki Pawulo ayogera byayogera okutenderezebwa kubeere eri ekitiibwa eky'ekisa kya Katonda. Kubanga gwe nange leero abaatula erinnya lya Kristo tugwanira magombe, tugwanira geyeena, tetwetaaga bulokozi, naye ekitiibwa eky'ekisa kye kyakola enjawulo. Ensonga lwaki tugwanidde okutendereza ekitiibwa eky'ekisa kye. Ekyokubiri, lwaki tugwanidde okutendereza ekitiibwa eky'ekisa kye? Kubanga yatulondera obulamu obw'obutukuvu, si bulamu obw'okwonoona. Ekyokusatu, yatulonda ffe okulokolebwa so okubula. Ensonga lwaki tugwanidde okutendereza ekitiibwa eky'ekisa kye. Bassebo ne bannyaabo bwe mutegeera bino, bwe tutegeera bino tujja kwagala nnyo Katonda n'okusiimira ddala omulimo gwe yatukolera. Nti gwe lowoozaamu ku bino nga tonnaba kuzaalibwa Mukama yali yateesa dda, naye lowoozaamu singa oli omu ku abo abaayitibwako, kubanga mu budde ozaalibwa wansi w'omuntu eyayonoona edda eri Katonda, ozaalibwa n'ekikula eky'obwonoonyi. Ensonga lwaki mu kukulako okuze ng'oli muntu oli wampaka, oyagala okulimba, oyagala okuwaayiriza, oyagala okukola kino, oyagala okukola kiri ebitagulumiza Katonda. Naye lowoozaamu mu kuba nti walokolebwa, ti kaakano oli kitonde kijja. Kyava agamba nti okulondebwa, kyava agamba nti okwawula, kyava agamba ofuuka abaana. Tutendereze Katonda olw'ekitiibwa eky'ekisa kye. Ekyokubiri kye njagala tubeere nga tutunuulira kyekyo kyagambye mu kyo kye yatuwa obuwa. Ekyo nno nakyo kikulu nti bw'oyogera ekisa kino eky'ekitiibwa kye yatuwa obuwa, olw'ekisa ekyo eky'ekitiibwa ffe tuweereddwa omukisa. Nti olw'ekisa ekyo eky'ekitiibwa gwe oweereddwa omukisa ogw'omwoyo gwonna mu bifo biri eby'omu ggulu. Olw'ekisa ekyo eky'ekitiibwa walondebwa nga n'emisingi egy'ensi teginnateekebwawo. Olw'ekisa ekyo eky'ekitiibwa wayawulibwa okumufuukira omwana. Ssebo ne nnyabo awuliriza, tetulina kintu kyonna kye twali tugwanira, wabula ekisa kye eky'ekitiibwa kye kyatuviiramu bino ebirungi byonna bye tumaze okuba nga tulaba mu lunyiriri olwokusatu paka ku lunyiriri olwokutaano bye twakalabako obulabi n'ebirala bingi. Ekyokusatu kyetugwanira okufaako mwoyo omwagalwa. Jjukira twasomye ekyawandiikibwa nga kigamba kitya mu Befeso, tudde mu buto okwejjukanya. Befeso 1:6 egamba nti ekitiibwa eky'ekisa kye kiryoke kitenderezebwenga kye yatuwa obuwa mwoyo omwagalwa. Ako kakulu nnyo kakuba nkakola katya kategeerekeka. Bayibuli bweyogera ku oyo oba mwoyo omwagalwa tesonga ku mulala yenna, wabula esonga ku Yesu Kristo. Yesu ye mwagalwa. Pawulo yali yamwogeddeko dda okuviira ddala mu lunyiriri olusookera ddala, n'ayogera ku linnya lya Kristo emirundi ebiri mu lunyiriri olusooka, n'ayogera ku linnya lya Kristo mu lunyiriri olwokubiri, n'ayogera ku linnya lya Kristo mu lunyiriri olwokusatu, n'ayogera ku Kristo mu lwokuna, ate n'olwokutaano n'ayogera ku linnya erya Kristo. Naye ku mulundi guno mu lw'omukaaga n'akiyita eno mu mabbali n'amuyita mwoyo omwagalwa, nga bwe yakola mu lwokuna bwe yagamba nti eyatulondera mu ye. Buno bonna bukakafu bwa kuteeka ssira ku Mukama waffe Yesu Kristo. Mufunze Pawulo n'anga
eyali alooza nti tuneerabira olw'Omwoyo Omutukuvu nti tuyinza okyerabira. So nayagala Kristo ono atubeere mu maaso gaffe ebbanga lyonna, tuleme kubanga twerabira Kristo Yesu, kubanga buli mulimo gwa Katonda gwonna gwe yateesedde okola guggweera gumalirizibwa oba gutuukirizibwa okuyita mu Kristo. Bwe twogera ku oyo omwagalwa oba Mwoyo omwagalwa, y'oyo abaddewo emirembe n'emirembe ne Kitaffe, oyo eyenkana Kitaffe mu kitiibwa, mu maanyi, mu buyinza n'ebisigadde. Era Bayibuli etulaga ekyokulabirako ffenna kye tumanyidde ddala mu Matayo essuula eyo13:16-17, Kristo bwe yali avudde mazzi ng'amaze okubatizibwa Yokaana, eggulu eriggulwawo ebigambo byayogerwa nga malayika amaze okubeera ng'akakuye mu kabonero ak'ejjuba. Bayibuli eraga nti eddoboozi ne ligamba, y'ono omwana wange omwagalwa, mu ye mwe nsanyukira. Okwogera kwa Kitaffe kuddibwamu tujjukira ddala bulungi ne mu Matayo 17:5 bwe yatwala ya Peetero, Yakobo ne Yokaana ku lusozi olw'owaggulu. Bayibuli etulaga nti Peetero agenda mu maaso ogamba nti Mukama waffe kirungi okuffe okubeera wano. Abo bokkiriza nsobola okuzimba weema 3, emu nga yo, emu ya Musa, endala nga ye Eriya. Abatanabimalayo eddoboozi ne liva mu ggulu nga lyogera nti ono ye mwana wange omwagalwa, mu ye mwe nsanyukira. N'ebyawandiikibwa ebirala bingi nga Matayo 12:18, Peetero ekyokubiri sooka 10:16 paka 17, byonna binywereza ddala ku kigambo kino eky'omwagalwa. Kristo ye mwana wa Katonda omwagalwa. Kikulu nnyo kubanga ffenna tukitegeera nti ffe tufuuka abaana ba Katonda, naye Kristo ye mwana wa Katonda emirembe n'emirembe. Mu kuba nti Kristo ye mwana wa Katonda omwagalwa, mu ye mwasanyukira, kitegeeza nti bonna abali mu Kristo Katonda asanyukira abo bonna abali mu Kristo. Ekitegeeza abatali mu Kristo Kitaffe tabasanyukira. Ensonga lwaki tubuulira Enjiri, buli muntu yenna aleke amakubo ge amabi, yenenye akkirize Enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga gwe yenna ali mu ye, Katonda waffe akusanyukira. Atali mu ye, Kitaffe takusanyukira. Nti Katonda asanyukira mu kuba nti tuli mu Kristo. Y'ensonga lwaki Enjiri yaweebwa. Mwoyo omwagalwa mwe tulabira ekipimo eky'okwagala okwa Kitaffe eriffe. Mwoyo omwagalwa. Jjukira Yokaana 3:16, bw'atyo Mukama bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu omwagalwa Yesu Kristo, amukkiriza aleme okuzikirya naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Nti bwe twogera ku bulamu tusobola kubeera nabwo mwani mu Kristo. So Bayibuli egenda n'enyweza ebigambo bino nga biragira ddala nti ekipimo eky'okwagala kwa Katonda eriffe kiviirayo nnyo nnyini ddala nga tutunuulidde onayitibwa omwagalwa. Tunula Yokaana ekisooka essuula 4:9. Ku kino okwagala kwa Katonda kwe kwalabisibwa gye tuli, kubanga Katonda yatuma mu nsi omwana we eyazaalibwa omu tulyoke tubeere abalamu ku bw'oyo. Ekitegeeza nti tetusobola kubeera balamu owatali Kristo, tuli balamu ku bwa Kristo. 10. Mu kino mwe muli okwagala, si ffe abaayagala Katonda, wabula ye yatwagala ffe n'atuma omwana we okuba omutango olw'ebibi byaffe. Bayibuli enyweza n'enyweza n'enyweza. So ali mu mwana ayina obulamu. Ensonga lwaki essuula 5:11 paka 13 tulaga nti atalina mwana talina bulamu, ayina omwana y'alina obuki? Obulamu. Era tujjukira ddala bulungi nti ne bw'oba osomye Bakolinso 16:22 eraga nti oyo yonna akyawa omwana ekikolimo kimubeereko. Ekitegeeza akyawa omwana abeera akyawa Kitaffe, kubanga alabye omwana aba alabye Kitaffe. Bakolinso 16:22 enyweza ensonga eyo nayo. Omuntu yenna akyawa omwana aba aliko ekikolimo. Omukwano gwa Katonda ogulonda nagwo gwatuukirizibwa okuyita mu mwana. Ku Bikkulirwa 13:8 okwo nga kwotadde ne ku Bikkulirwa 5:9
okwo nga kwotadde ne Peetero ekisooka 1:18 paka 21. So mikwano bino byonna tubyenyumirizaamu olw'okuba nti tuli mwoyo omwana omwagalwa, mwoyo omwagalwa. Era bw'obeera mu mwagalwa obeera mu kifo eky'obulamu, obeera mu kifo mw'osanyusiza Katonda. Ebirala bingi nnyo ebikulu eby'omugaso mu kuba nti tuli mu mwana. Bayibuli eraga nti kitaffe kaakano atwagala nga bw'ayagala oyo omu omwagalwa. Yokaana ekisooka 3:3. Yokaana ekisooka enyweza mu nnyo 11 egamba abaagalwa, Katonda nga bwe yatwagala bwe tutyo naffe kitugwanira okwagalananga. Nti kubanga tuli mu mwagalwa, Bayibuli kaakano naffe tuyita baki baagalwa. Ensonga y'emu gy'olaba mu Bakolosaayi 3:12, mu Basessaloniika ekisooka 4, Basessaloniika ekyokubiri 2:13. Kyokubiri, kaakano tuli bantu ba Katonda. Kaakano tuli bantu ba Katonda kubanga tuli mwoyo omuki omwagalwa. Bw'osoma Baluumi 9:25 bwetyo bwegenda ddala maaso n'okubanga nayo enywereza ddala ensonga eyo ng'egigusiza ddala buki bulungi. 2:5 bwetyo bwegamba. Egamba nti era nga bwe yayogera mu Koseya nti ndibayita abantu bange abakyali bantu bange, era ataayagalwa ayagaliddwa. Twaliko nga tetwagalibwa, titwali bantu ba Kristo nga tuli wabweru mu Kristo, ne kaakano tuli baagalwa kubanga tuli mu Kristo. Tukkiriziddwa si wabweru wa Kristo wabula munda mwani mu Kristo. So tukkiriziddwa mu mwagalwa. Mu kuba nti tukkiriziddwa mu mwagalwa, kitaffe atwagala nga bw'ayagala oyo omwagalwa. So bingi betusobola okuba nga twogera ku nsonga eno, naye ndowooza olabidde ddala ekinyusi ky'ebyo Pawulo byagenze maaso n'osongako. Bw'agamba nti ekitiibwa ky'ekisa kye kitenderezebwe kye yatuwa olw'obuwa mwoyo omwagalwa, bye bino Pawulo byali agenda maaso n'okutegeeza. Tulina ensonga ey'okwebaza Katonda olw'ekitiibwa eky'ekisa kye. Ensonga lwaki Pawulo yayogera mu Bakolinso ekisooka 15:10 n'agamba ndiki kyendi olw'ekisa kya Katonda. Mukwano teweerabiranga nti kyonna ky'oli leero mu Kristo okiri olw'ekisa kya Katonda. Singa Katonda teyateesa kubeera nga mu kifo ky'obwenkanya bwe akuwamu ekisa kye n'obusaasizi, gwe nange tetwandibadde balokole. Era bino birina tukkakkanya kwongera kusinza Katonda n'okumugulumiza n'okumusiima n'obutatambulira mu mbeera eyo etagulumiza Mukama Katonda waffe. Sobola kusuukako wano wabula ogamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.